Ng'ensi yonna yeeteekerateekera okujaguza amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo wamu n'okumalako omwaka, omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu bitundu eby'e Kasanje Afande Mujenyi Ambrose alabudde bannayuganda n'okusingira ddala bannakasanje okubeera abeegendereza ku byokwerinda byabwe kiyambe okwetangira abatujja abeesomye okubamaza omusu. Ono asinzidde mu lusiisira lw'amateeka oluyindidde ku kitebe kya Town Council y'e Kasanje nga luno lukulembeddwamu bannamateeka abalwanirira eby'obugagga by'abamulekwa wamu ne bannamwandu okuva mu kitongole ekya Redeem International. Bwe banaakukubira ekikondi mu bbaala ssaawa 6 ssaawa 8 kansala bajja ne babalopa nti poliisi etuyambye. Poliisi tojja ku poliisi kukola ki? Kwaba. Tulina tera threat. Ekintu ky'otamanyi tokola ki? Tokikwatako. Something like a bomb, something similar to a radio. Please, abatuju, we have remnants of this, abatuju mwebali from ADF and other Al-Shabaab and other areas. Utuyambe, muleme kukwata ebintu bye mutakola ki? Bye mutamanyi. Afande Mujenyi agamba nti obumenyi bw'amateeka omuli obubbi n'ebirala mu kiseera kino byeyongedde nga n'olw'ensonga eyo abatuuze balina okuba obulindaala okwaŋŋanga abo bonna abagezaako okubakaabya. For vigilance and visibility, tulinde obumenyi bw'amateeka bukendeera munaku nkulu. Kubanga tulina abo abatandika January ali mu share, ali mu betting, ali mu kubazaala sente zibuze naye ku lunaku lukola yaga kwambala bulungi naye ayagala kucakala. So lwaki ajja kumenya ewuwo kubanga otunze emwanyi otunze ente alabe nti akola ki? Acakala atambula bulungi. Abakuutidde okukuuma ebyokwerinda mu mayumba gaabwe ng'era babeere n'ebintu ng'amafumu, ejjambiya wamu n'ebirala ate badduukirire nga bannaabwe baba nga waliwo enduulu ewuliddwa kiyambeko mu kukuuma ebyokwerinda. Omuntu tajja kuyita waggulu ng'owulira atema ebbaati n'ogamba kankubire poliisi ebigundu. When you have anything to protect you, bwaba nga akonkono olina jambiya naawe giyise ku siminti amanyi munda wali muki abantu. Kimuli Frank nga yamyuka Town Clerk agamba nti okulwanira ebyobugagga n'ebyobusika gy'emisango emingi ennyo gye basinga okufuna mu ofiisi yaabwe nga kikulu okusooka okusomesanga abantu bano. Mu ngeri gye bajjuzaamu ofiisi ya Town Clerk n'eya Meeya ne banyonyera ekintu n'ababbi tulina ne balooya abangi abali abakola ki abo basayira n'amala nga bababbye. Ye munnamateeka Alex Muwaya okuva mu Redeem International bawadde abatuuze amagezi ag'okwewala entalo mu maka ate bakomye n'okuwandiisa ebyapa bya famire mu mannya g'omuntu omu nga kino kyakuyamba okumalawo okuwerumaaluma. Oli tasobola kutundako nga muli 8 mwenna mulina okuba nga mukkiriziganyizza. Ng'abamu ku bakyala bagamba nti baba bagatte bampeta ng'abakyala bakuba nnyo abaami nga babakubira ddala. Namyalo Irene nga yakulembeddemu enteekateeka eno agamba nti ensiisira zonna ze bakubye bakizudde nti obubbi bw'ettaka bagobaganyizibwa awatali ayamba. Kubanga abantu babeera eyo nga banoonya bannamateeka tebabalaba nga balina ensonga ebaluma naye nga tebamanyi ntandikirawa era ekibuuzo ekyo ntandikirawa nzirukirawa kivuddeyo nnyo. So naye nga kyetusinza okuzuula e Kasanje tuzudde nti ensonga z'ettaka mpitirivu nnyo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino